tuzze tubagamba Lukwago ya joininga ba mafia Lukwago mafia wedde emirimu Lukwago mafia wa Museveni bwe tuba twogera ebintu bino olumu muba mulowooza tulimba muba mulowooza mbu simanya abantu tubasibako matugambuzi bali sango Lukwago mafia yennyini akakundi k'abannamateeka abo abagundiivu abo katambulira mu kooti oba mu makugunyu ga Kalugire Lukwago Segona Mpuga akakakundi akakagundiivu ako gundi Katuntu mwamulabye bwe yajoyininze NRM mu butongole mujjukira nga tubagamba magamba nti Katuntu Museveni n'ekisanja kino yali agenda muwa bwa Attorney General namugamba girondeka yali agenda muwa obulamuzi namugamba girondeka girolinda musabala bantegeere Katuntu Lukwago mafia wa Museveni awedde emirimu wulira waliwo ekikonde ekyabadde mu KCCA olunaku lw'eggulo nga bakansala balina bye babuuza Lukwago yasazeewo okuleeta bakifeesi enkola ya Museveni yaleese abantu ba bulijjo ne bajja ne bakuba bakansala mu pulinale wakati byabadde bitya bitandikira ku bintu bya kiteezi nabagamba enkwata Lukwago gye yakwatamu ekintu kya kiteezi yali politiko bakansala balina bye bamubuuza bakansala baatulanga ekintu ky'ekiteezi kibaddewo ne bagamba tukola bajeti ya KCCA muwulire bulungi ebintu bino mbibatemera kubanga bwe bisigalayo eri mu mawulire zi TV ne radio olw'okuba ziri mu interest ya Museveni ne Lukwago waliwo bye batajja bbawa nga ffe tujja bibawa KCCA buli budget eyisa billions 4.1 billions ez'okukola ku bisasiro okumanejinga kasasiro mu Kampala 4.1 billions buli mwaka waliwo ba contractors be bawa contracts ez'okuyola kasasiro omuli simanyi bannabugabo biki simanyi baani okukuwa contract eyo oyina okuba nga omaze okulaga nti oyina gy'oyiwa kasasiro wo oyina ettaka lyo gy'oyiwa kasasiro wo oba oyina ekyuma nga kasasiro ye raw material w'ekyuma ekyo nga gw'ojja kuba ng'osomba kasasiro omutwale ewuwo seewa KCCA muwulira bulungi kati ate KCCA neeyisa 4.1 billions ez'okumanejinga kasasiro bo nga KCCA nga saate bali ba contractors kati bali awo obudde bukya ku makya nga kasasiro assa abantu KCCA bakansala ne batuula ne bagamba please tutuule tumale okukebera bulungi sente zetuyisa 4.1 billions yale ziragawa zibadde zikola ki ku kumanejinga kasasiro mu Kampala kwezo sente kubako n'okugula eddagala erisobola okusaanyawo kasasiro n'akendeera chemicals ezo zoyiwawo kasasiro n'akendeera then n'oyongerako bw'oba tonnaba kufuna kyuma byonna mu budget mu ebiri wabula Lukwago yakwatagana ne Kisaka okubba sente za KCCA Lukwago abantu bwe baafa n'atekamu gambutusi n'ajja n'abeera ekiteezi n'ayogera bingi nnyo okukakkanya ye yali aliwo okukakkanya embeera naye nga ye problem naye nga yefudde solution bw'avaawo KCCA gye yateesa abantu bye bateesa mu KCCA tufune report nga KCCA council
egamba kubanga KCCA etambulira ku masiga 3 eyina essiga erya technical wing eyina essiga erya authority eyina essiga erya seke balina mu seke yebeerako simanyi londi meya simanyi omumyuka we simanyi aniwe ne gabeera amasiga 3 agatambuza KCCA kati authority eno gundi ene y'abakansala nga batudde ne bagamba twagala seke ne technical mutuwe report ku nsonga mu budget gye tubawa sente ze tuyisa mujje tulabe ebintu bwe tumala bibawa mubi implementinga mutya twagala report ebbanga eryo lyonna Lukwago abadde abalimbalimba nga tabawanga report paka n'olwaleero wabula Lukwago n'adduka n'agende ewa IGG Kanyindo Kamwamwamwa Kaliisoliiso n'amuwa ripooti nga yeefudde atuteyo ripooti ng'alumirirwa abantu b'ekiteezi ripooti etavudde mu authority n'agenda n'asisinkana paaka simanyi kosase simanyi paaka nabo n'abasisinkana ng'abawabibye wabula nga tabawabya authority kubanga olukiiko lwali terutuulangako kuyisa resolution na kujjamu bintu nga naye y'omu ku be babanja nti seke ne technical wing mutuwe ripooti ya bino kati seke eyo ya Lukwago ne baani baabo ne bakwatagana ne technical ne batandika okutambuza ebintu nga authority temanyi ago ge mazima nze eri mu KCCA ndi jonna bawe namba ya Dorothy Kisaka Lukwago akukuta ne Dorothy Kisaka okulaba nga bakakkanya ekintu ky'ekiteezi kyovola banga waliwo kiteezi Lukwago yayongera kutugamba batuganye okuwandiisa ekibiina ekipya FDC okufana obutanyagwa eri tugiziise wa ina lillahi rajiuna wa ina lillahi Lukwago ayongera okuleeta diversion okutujja ku kiteezi kubanga Lukwago y'omu ne Dorothy Kisaka gano ge mazima owulira abaana abawosalice ne bamugamba mutuleetere report kwebyo ku nsaasaanya ya sente billioni 4.1 ze tubawa yale ez'okumanaginga kasasiro ekira twagala programu ya waste management mu Kampala oluvannyuma lwa kiteezi eriki mugireete naffe tuwe ebirowoozo byaffe nammwe mutuwe ebyammwe Kampala aleme kuwunya Kampala awunya abantu tebannaba kugira Lukwago yadduka n'atuula ne Kisaka ne bakola ebyabwe ne batuula ne bagamba n'okugamba mbu bataddewo 13 billions ez'okuliyirira abantu b'ekiteezi era Lukwago azoogerako nnyo 13 billions ezo tebannaba ku valuinga tebannaba ku assessinga bameka abakosebwa bameka abafiirwa bafa bameka abantu tebannaba nakulabika n'olwaleero naye Lukwago n'ayangwa n'agamba 13 billions ezaakuliyirira abantu olwo bazoogera gwali mweno saga bw'owulira 13 billions owuliranga zonna ezizo era oyanguwa okukivaako mangu batuliyirire naye authority tetuulanga kuyisa 13 billions Lukwago 13 billions z'otambuza ng'oyogera wazijjawa z'otayogerangako n'olukiiko lwo wajjawa 13 billions ezo z'otambuza ng'olukiiko teruzoogerangako wabijjawa ye ne Kisaka be batuula bawamba KCCA nga bw'olaba buli kitongole Museveni yakiteekamu mafia nga bw'olaba parliament bwe yawambibwa Amongi simanyi ani supiika n'awamba Lukwago ne Kisaka bawamba KCCA kyova olaba bali bati kati abaana bwe baaganye ne bagamba nedda oyo Lukwago y'omu
Lukwago full time mukozi wa KCCA bana abaana bakansala bo baba wa allowance onole baba wa yondoza